Enfunda nnyingi abantu ab'enjawulo bavuddeyo ne batandika okukola eddagala ly'obutonde nga bagamba nti livumula endwadde ez'enjawulo. Wabula kyazuulwa ng'eddagala erisinga bwe liti lya bulabe eri obulamu bw'abantu era bangi ne bayimirizibwa ekitongole ekyekenneenya eddagala lino ki Traditional Drug Authority. Kati gavumenti ng'eyita Ministry ya Science ne Tekinologiya yavaayo okukwasizaako kampuni ez'enjawulo ezikola eddagala kikula kino. Kati olwaleero bakakasizza eddagala Lividsin nga lino likolebwa kampuni ya Kaziire ne Tazkov nga lyakoleddwa ab'ettendeko lya Busitema. Twalijja mu ddagala lino egganda mu birime byaffe bano mu miti gyaffe nga bwe tukozesa abantu abo bawona mangu ng'abantu bano balwadde ebirwadde ebikwata mu kifuba ate nga balwadde tubajjako n'omusaayi tugenda mu laabu mu Digaal ne tukebera omusaayi ogwo okulaba oba eddagala eryo lyatuuse. Eddagala lino lyayisiddwa mitendera egy'enjawulo okwekebejjebwa. Tuddira katugambe ng'emmese ne tugirwaza COVID intentionally kati ne tumala ne tugiwa eki eddagala lino ne tulaba eddagala lino lyakoze mu dish linaakola nga liri mu biological system. Ekyo kituyamba okumanya nti eddagala lino bw'oliteeka mu kintu ekiramu tekikosebwa ate kituyamba n'okumanya bungi ki obw'eddagala buno bw'oteeka mu kintu ekiramu nga doozi n'etakosa mubiri. Oluvannyuma eddagala lino era lyagezeseddwa ku bantu ne kizuulwa nga teririna buzibu ate nga likola bulungi. Abantu bano bajjanga ne tubasaba tukoze kino mujjo mulina okukkiriza bw'otatuukiriza tetumuteeka mu study alina okutuwa olukusa ate nga balina okudda emirundi mingi mu ddwaliro okulaba nti tubajjako omusaayi tubakebera. Kati bwe tumala tugenda mu phase 2 abantu nga bangiko bwe tumala ne tugenda mu phase 3. Abakugu abawomye omutwe mu kunoonyereza ku ddagala lino batubuulidde lwaki essira baaliteeka ku kirwadde kya ssennyiga. Minisita wa Science and Tekinologiya Monica Musenero akubiriza abakozi b'eddagala ly'obutonde obuteesisiggaliza baveeyo nabo gavumenti ebakwasizzeeko eddagala lyabwe likakasibwe. We have no favorites. What endears a drug to us is the potential of the drug. So we don't segregate. Kati ekisigadde kye kitongole ekirondoola eddagala mu ggwanga ki National Drug Authority okulikakasa mu butongole olwo litandike okukozesebwa.